Ndaga tunulyako kusatu olw'ensonga y'obudde. Yes, agamba nti using the money they have put up one building in 1.2 acres mwakazimbe ekizimbe kimu, and floors that have been finished have been allocated to the rich people in town whose names are in my possession, and the vendors are not any of them. This betrayal must end. Abantu awabwiwa emidaala bonna balodi ba mu kibuga Kampala. Ate nga omukulembeze agamba okusinziira ku wana awasooka nti abali mu nassale mu mbeera y'okutandika okukola bye balina obba mu butale, bw'ogenda mu secondary ng'olumba Kampala Road. Awo wennyini nsaba tuddawa omukulembeze agamba amannya agalina ag'abalodi be mwafuna. Nze nange nzikiriza nti tosaliranga muntu musango nga tomuwuliriza. President yajjako wano eno n'ababuulizi. Ate bye twamugamba byebyo ebiryomu nga tannawandiika ekyo yali badde ayita abo naddala abo bateekeddwamu amannya. Yali badde abayita n'abagamba kino kiki, ne bamuddamu kino kiki. Kakati abantu bebanga abalina amannya agalina, kitegeeza nti akwata amannya ago gennyini agateeke wano agambe mwami Kisembo Lubwama yajja atya mu katalo. Ate nga musajja mugagga yajja atya mu katalo. Ekyennaku tebaatuwa minzaani, tebaatuwa minzaani ey'abagagga balina obbeeramu omupima ngamba linnya ku minzaani gwe tosaana wano. Senga nalyo lyaliteeka nga liri mu biwandiiko bino ffe bye tubadde tulina. Abantu bali bakubye minzaani gundi ozitowa nnyo tosaana kubeera wano. Oyo ng'agira ki? Naye criteria eyalina okukozesebwa egamba the sitting tenants who own stalls and kiosks who owned. Kakati ekizibu ekitabula abantu baffe. Edific Media. Omulungi andaba ogamutere na joli kansenti bikimu kitambula bulungi muzikwala Hajjat Myami Shafik Luwanga nze aliwo. Ate tugenda kuba twogera ku nsonga nnyinyo ddala ezigenda maaso mu kibuga ekikulu Kampala. Olunaku lwaleero tuli wa Kisekka mu katale. Abengi ebitandise okubeera nga ate bibaayo ebbanga libadde ddene nga tulaba nti Kisekka erabika etandise ate okubeera yaddeko olw'embeera bannayuganda gye badde bagisuubiramu nga buli munnayuganda gw'ogamba nti ngenda wa Kisekka akugamba genda nga wenywezeza. Ndine Tamale Henry wamu ne Hassan Musa ku kamera. Ate tugenda kuba ntwogera ku nsonga ezo. Mu Kisekka waliyo ekizimbe ekizimbibwayo era n'ettaka obunene bwaliyo waliyo space ekyaliwo gye basuubira nti bagenda kubanga bagizimbako, wadde nga wenjogerera kakati waliyo military yesulayo. Mwami Lubwama ndi naye agenda kubanga atunnyonnyolayo military yajja witya na lwaki eruddeyo, naye mu byonna ebisinze okuba nga tebituleeta kubeera nga mu katale k'ewa Kisekka abazimba weebali ate waliwo n'abalwanisa okuzimba abagamba nti titwafuna share yaffe gye twali tulina kufuna. Omukyala Hajjat Miisa Kabanda yasobodde okubeera nga awandiika ebbaluwa eno ne yateereddwako President Yoweri Kaguta Museveni omukono. Tugenda kubanga tugitunulamu eraga nti akatale k'ewa Kisekka ettaka lino lyaweebwayo mu bukyamu era n'abazimba abaliwo abakulembera mwami Robert Kisembo Kasolo bazimba ekizimbe kino ne baaleka abantu bangi abaali bakolera mu katale kano ne batunza abagagga. Yo waayi yo kesi sekkiriza nti kituufu twalizinga ettaka lino eri Kisekka naye twakikola mu bukyamu kubanga kyali kiri against amateeka gaffe. Ndine mwami Lubwama nsaba obambulizeeko ate tusumulule. Nsaba mbalamusiza nnyo abalabi ba programs za Fik Media, mbebaza emirimu gye mukola, abafunye ku kasente kama yeebale, abatannafuna si yenkomerero. Twongere okusaba Mukama kuba yagabirira
atugabirire kuba obuvunanyizibwa yabutuwa tubulina era nsaba nnyo buli muntu alina obuvunanyizibwa bwekuŋŋanyizeeko buli lw'osuula obuvunanyizibwa bwe ate ye mukama eyabukuwa naye watandikira okuba nga taggabirira bulungi kuba akuwa obuvunanyizibwa ng'alina entegeka ze mu ngeri gy'agenda okugabirira. Amina. Neyanzanye neyanzege oyo ye mwami Lubwama Simon Peter omwogezi ow'akatale k'ewa Kisekka. Mwami Lubwama, bingi ebigenda mu maaso kati mu mawulire buli wootuuka obutale KCCA erimu kubweddiza. Wiiki ewedde nalabye Honorable Nabbanja ng'akoona dansi n'abantu bewandegeya ng'agamba kakati tukaddiza abantu. Mu katale k'ewa Kisekka waliwo enjawulo kubanga akatale abantu tebakalabawo naye ekizimbe bakirabawo. Twagala tubeere nga tutunuulira ebbaluwa naye nga tunaba kubanga tugitunuulira. Nsaba osiigire munnayuganda ekifaananyi engeri ekizimbe kino gye kijjamu tutandike n'ekigenda mu maaso wano. Ebintu ebyo sirowooza nti binaayawukana. Bijja kutambulira wamu kuba ebbaluwa kyenkana byonna yagenze ebimenyaamenyako naye neewuunya kigambo kweddiza bwe kiba nga wakifunye mu luzungu kyaliba nga tekitegeeza kweddiza. Okweddiza waba waaliwo olutalo, waaliwo ensala ya kkooti, waaliwo okuyombagana omu n'atwala ekya munne. Kaakati Mukama n'akuyamba naawe n'ofuna obwenkanya awantu n'okyeddiza. Okweddiza kiba kyali kikyo kaakati ne kitwalibwa kati ate n'okinunula ne kikoma okubayita okweddiza. Kati ekigambo kyennyini enfuluma gye kifulumwamu mu Luganda kisobola okuwa abantu endowooza embi nti osanga ettaka lino lyali lyawambibwa ku gavumenti kakati yalinunudde n'eryezza olwanaganye n'abeewa Kisekka gebadde n'emisango mu kkooti n'eryeddiza naye nga baaliwamba mu mirembe gy'obote. Ettaka ly'ewa Kisekka libaddewo emyaka gyonna nga liri under Uganda Land Commission nga yenna nnyini alirabirira naye nga yalikwasa obuvunanyizibwa yabukwasa KCC emala nefuuka KCCA be balirabirira okulaba kiki ekisaana okubeerako mbudde ki era yeegabako lease n'okulaakulanya okusinziira ku kibaba bagambye neekuwa n'obudde nti ekyo kitwagala okulaakulanye kyakumalawo obudde bwe buti ng'era emabega baali baawaawo lease ya myaka 10 okuva 1999 paka 2011 kati lease eyo neggwaako. Kati lease eyo baali bagiwa ddaani? Bagiwa bantu ba sekinnoomu era nga buli sekinnoomu ayina endagaano ye nabo. Buli waali akayumbako kewali weezimbidde so si kebakuzimbidde kewali weezimbidde buli wekaali we waali awawo era ng'oweerawo ground rent oyo gwe baakusaliranga olwaleero ne bamwongeza enkeera okusinziira nga n'abakozi ba KCC budde obwo nga balina ofiisi yaabwe mu kifo kino era nga be bakuŋŋaanya emisolo egyo okuva ku bantu. Kakati abantu babagamba beezimbire nga naawe bw'onoofuna liize ewuweeka neeba nga ya kifo kinene kyekyenjawulo na wano eri eba ya kifo kinene 5 ku 10 1 ku 10 n'ozimbako enju. Kakati wano wali wafunibwa liizi mu mbeera ndowooza nga eya kondominiyamu yebeera n'obufu obutono n'omulala n'abeerawo ku mutwe gwa munne. Kakati wano buli muntu we yali yalinawo endagaano ye sekinnoomu. Kati awo tujja okwongerera ku bibuuzo ndowooza. Neyanza ekirala nga sinabakubira nga ngenda wano abantu beebuuza nnyo. Ngenda tutandika ebbaluwa andaba eyawandiikiddwa naye nsaba kino mwami Lubwama akiddemu. Abantu beebuuza nnyo lwaki militale eremedde mu ttaka gwe wali obaddekaawo n'ogamba nti fe abakkiriza oba bajjawo buzi ne balemerawo. Ekirungi tebalina gwe bakuba
era we bali bulungi naye wakuba tebakkirizayo bantu kuyingirayo toba nakyono nayo okay bwoba nokyono nayo nze kati nsobola okuva wano neŋŋendayo kuba bamanyi nsobola okuba nekyenno nayo nze mbawo amasannyalaze nze mbawo amazzi ne kabuyonjo yange osobola okuvaawo n'ogamba nti baveewo leero okyabagala obuyinza obutuuka ate ku tuluba eryo ate obwo obulala kuba eyabaleetawo yakommunikatinga lwakuba nti byali byamasimu abantu baffe abo bagenda kubeera awo mu budde buno okukuuma emirembe downtown kyayita downtown okuva wandegeya wansi wali ogwo owino n'okuyitamu okugenda sawa ya queen n'eryeyeyo kati nga wano wali ekyererezi tebasobola okusinziiramu mu budde bw'obululu 2:20 kaakati ekyo nange ntera okyogerako neŋŋamba nti owai omuntu bw'alwenya awaka afuuka nnyiniwo naye bwe twabawandiikira baatugamba eyo embeera yeeyo tennateriira kati naffe ntugamba kasa tuwuliziganya naye munnange era tomanya mulamu bw'ajja awaka yakeera okufumba yakola atya ogenda okulaba aluddewo nnyo mulamu tasobola okugamba nti omukulu afudde naye nange wano wembadde embeera kakati naffe ekyo konsaani yaffe weeri nti muluddewo naye kati ate mukulwawe era mwemujjidde na bino kakati kyenjagala okulongoosaamu nti ebbaluwa eyo si ya mukyala Miisa Kabanda honorable ebbaluwa eyo pulezidenti yagiwandiikidde minisita pulezidenti yagiwandiise kuba kisobola okubuzaabuza abawuliriza naye nga ekyenjawulo nti eri eyasooka eya Desemba 2019 minisita yagiwandiika nga ava mu ebyo bye bamugamba okuva mu kabineti naye eno pulezidenti yennyini yagiwandiise agiwandiikira Miisa Kabanda neyanzege andowooza ekyo tukitegedde bulungi nnyo ddala mwami Lubwama kati tutandise ebbaluwa eno ge wenna ojja ndowooza osobola ogirabaawo ku side eriko eva mu state house era egenda honorable Hajjat Miisa kuliko Miss Kabanda nekijja kuba kitereera kakati eri Kisekka market land problems kama ebizibu ebiri ku ttaka lya Kisekka katwaga tunulire awasookera ddala nti bagamba nti Kisekka market is on government land through KCCA of 3.8 acres ndoza ekyo tukyogeddeko naye however in 2011 contrary to our policy, KCCA leased this land to the vendors. Kakati awo wenjaga tulinga tutandikira. Ettaka lino baali leasinga eri abasuubuzi ba Kisekka. Naye kyali kiri contrary to their policy. Awo wensaba tulinga tutandikira. Mufuna mutya lease eno ngate muba mumenya amateeka kuba tekikkirizibwa. Ebitabo bino bye nnina wano birimu buli kantu konna era nze ndowooza nkyakiwakanya nti pulezidenti ekintu kino yakikola akyetegereza nkyalowooza nti pulezidenti ekintu kino kisobola okuba nga kyamuteekebwako mu mirimu emingi gyakola kisobola okuba nga nakyo mwe bakiteeka naye pulezidenti yazze awuliziganya bulungi nnyo n'abakola ebintu ebyo nga ye ayita mu minisita wa local government ne attorney general minisita wa local government ne attorney general ne bawuliziganya ne KCCA ne KCCA yasookawo eno government policy eno directive eno ya 2007 eno nayo ya 2007 ebintu bingi byenja okulaga wano
naye kansooke na kino ekya ngeri ki pulezidenti gye yagamba abakulu bano egenda nno kunkola bubi ngenda kalaba naye pulezidenti mwaka gwa 2006 yawandiika ekiwandiiko saba mutabani wange kinfunireko awo mu 2006 pulezidenti yawandiika ekiwandiiko ng'akiwandiikira attorney general ng'akiwandiikira attorney general ng'amugamba nti mukulu attorney general kikino omukono guguno ogw'omukulu naye nga ekiwandiiko kyonna kimugamba nti issues eziri mu katale ke wa Kisekka Market issues n'agamba nti KCC yatandise omuze gw'okutunda ebintu ebibadde bibeeramu abantu abangi ng'ebiguza abantu sekinnoomu ekireeseewo embeera y'obweraliikirivu kakati n'agamba nti ekintu ky'okuguza ebifo by'abantu abangi omuntu omu tekiri mu polisi za NRM n'olwekyo ndagira bwe nti omuntu eyali yaguzibwa ekifo ekyo bayita Rhino Investment bamuddize eyali evaluate and compensate mubalirire era musasule omuntu eyali yaguzibwa ekifo ekyo sekinnoomu mukwatagane agambye awandiikira attorney general mukwatagane ne local government ne KCC ne RDC wa Kampala mulabe embeera eyo nga mugizza mu nteeko era muyambe abantu abo okulaba nga bakolawo ekibiina form one legal entity ekisobola obbagatta bonna mu kifo ekyo mukoleewo entegeka eziruŋŋamya bwe ziba tezibaddeewo ku ngeri ki obutale gye bunaakulaakulanyizibwamu n'okubulabirira oba okubukulembera ebbaluwa eno yawandiikibwa nga November 10, 2006 President Museveni nga yagiwandiika nannyini buyinza nga 11 September 2007 minisita wa local government n'awandiikira meeya jukira meeya yakwatagana ne KCC n'awandiikira meeya ebiseera ebyo yali John Sebana Kizito yali Sebaggala bwe mba sijjukira bwe yali Sebaggala n'amuwandiikira ebbaluwa ng'amulaga bye yafunye okuva ew'omukulu era ng'amulaga bino ebibaddewo okutunda kukola ki obutale buno era wabaddewo unrest mu butale bwonna ebbaluwa eno wegenda okujjanga already mumaze okugula tetunnagula n'amugamba abantu abali mu kifo ekyo kati nsoma katundu kakusatu olw'obudde kansooke kanaakokubiri ti abantu abali mu kifo ekyo abayinamu emidaala yakiyita stalls mu bracket n'ateekamu emidaala ne kiyosiki n'ebintu ebirala ebyefaanaanyiriza ng'ebyo mu butale obwo beewandiise bakole ekibiina era bawandiise n'abakozi bonna abasuubuliramu baweebwe omukisa ogusooka okukulaakulanya n'okulabirira obutale bwabwe kino kiwandiiko kiva wa minisita wa local government nga kigenda wa meeya okiragadde mu biwandiiko bino byonna nga bw'obiraba byakolebwa birina gundi nnyingi ezibirimu ezize zibiwandiikibwamu twatuuka ne tusaba nti bannange mutuwe amateeka gaago gonna gafulumye mutuwe weesobola okwekulaakulanyiza ekifo ekyo mukituwe tukikulaakulanye ne bagamba nti ye
kakati KCCA yatuwandiikira ebbaluwa ng'etugamba nti ekifo ebbaluwa yiino yawandiikibwa nga 3 January 2010 negamba nti nga tusinziira ku bbaluwa yammwe gye mwawandiika nga 5 Septemba 2007 tebereza gye twatandikira okusaba nti twagala tuddemu twekulaakulanye nagamba nti ebbaluwa yammwe gye mwawandiika nga 5 Septemba 2007 gye tuddamu gye tuddamu nti olukiiko lwa Kampala olukola ku ttaka Kampala district olukola ku contracts okugaba ebintu oba contracts kwe kuba nti muyina ekintu kyemukolagana n'oli ekirimu ssente n'ebirala bayita contracts nti akakiiko ka Kampala District Contracts Committee bwe katudde nga 3 February 2010 mu minati eyo babawadde ettaka esaabuliizi ku ttaka eryo era bino bye mulina okugoberera the conditions nti muwandiise abantu bonna abali mu kifo ekyo nga temuleseeyo n'omu buli ali mu katale ali mu kifo ekyo oba mukozi wamuleese mubawandiise KCC ejjeyo endagaano gye yali yakola n'omugagga kuba olwo baali either bamaze omusasula oba bamaze omuwa promissory note egenda omusasula ne bagamba nti n'olwekyo mujja kusasula emiliyoni 1,520 ebiliyoni emu 1.520 nga premium sente ezo zirina okusasulwa nga temunnatandika kukola kintu kyonna era nga zisasulwa wamu nga temunnasayininga ndagaano etwala kye babawadde agamba nti buli mwaka mujja nkusasula emiliyoni 7.6 buli mwaka nga ground rent naye nga zo muzisasula bino byansonyi ebbanga lyonna muzisasula tuze tuzisasula myaka 14 na zino 1,500 nazo twazisasulirawo cash nga tuzijja mu bantu simpoza mbantu sekinoomu netugamba nti liizi yammwe mujja kusooka tubawo emyaka 5 mutulage oba mulina obusobozi oluvannyuma yeyongereyo ebere ya myaka 49 kyokiwulidde kati awo wenyini 5 bagibawa negiggwako kati nja kujja awo kanzijewo n'agamba nti balina bye bayita traffic impact assessment geological survey n'ebirala muyina obikola nemuleeta ripooti wano nga temunatandika kuzimba muyina okukola pulaani ezijja mu kibuga car out development in accordance with the development concept and design and plans approved by KCC. Plan twazibawa nezimalayo obudde bungi ne bamala ne baziisa. Plan baziisa nga ziyiseeko emyaka ndowooza 3.5. Plan y'ekizimbe ye kati nga bwe tutandika okuzimba mu budde obwo tuba tusigaze omwaka gumu n'ekitundu tetunnafuna na contractor ne tubagamba muluddewo bintu bino bigenze mpola mugenda tuwaayo obudde obulala tusobole okukola emitendera gino then tutandika okuzimba nga emyaka giri 5 olwedde bagibawadde giweddeko anti giweddeko bagikoleddemu pulaani okuziisa baziisa zize emyaka 3.5 emyaka 5 tono tulina okunoonyezaamu contractor tulina n'ebirala abana abapima ettaka lyetugenda okuzimbako omanyi mu bacontractor mubeeramu bintu bingi waliwo ab'amasannyalaze waliwo ab'emitayimbwa b'amazzi waliwo baki era bonna olina obbanoonya nobagatta ku contractor so kati we musaba ne tusaba ne bakkiriza era ne batugamba ne batuwa emyaka emirala egi naye ate n'ogwo ogumu ekitundu twakola kuba ekyo ekizimbe ekisooka wali ku luguudo wagenda okuggwako ogwo ogumu ekitundu nga tukituuse ku fulowa ey'okubiri
nga kino ekituuse kakati ne batugamba it's okay tubawadde emyaka emirala 5 kulaga busobozi nti osobola okutandika okuzimba. 5 egyo nga giggwako ddi? 5 egyo gyabadde giggwako gwa 8/2011 2021. Yes. Kakati wakati awo tutandika ennyonyi eva kulada tutandika okuba nga tetukyagiwuliza. Ng'emyaka 5 gigenda okuggwako nga wasigadde 2 twabagamba nti okuzimba ndowooza kyetuzimbye mu kiraba kyekisinga n'omutindo mu kibuga. Naye sente zaffe tuzifuna bwe tuti n'abantu be twali tusuubira nti bagenda tuyambako mu kuwola abantu baffe sente abasinga batuleetinze down bakivaamu. kakati tugenda kukozesa sente zetuweekozesere zaffe ffennyini. kakati twagala mutuwe obudde obulala sinakindi mutuwe gundi yaffe y'emyaka 24 nga batwakikkirizaganya nti eri automatiki tusobole okuba nga tuzimbira mu budde bwaffe ffe tusigale nga tubawa ground rent wamwe yadde tunatandika kukola ennyonyi neeva kulada. Awo we mulekera okuwuliriza tetwaddayo okubawuliza obuweereza amabaluwa tegaddibwamu naye nga bagalisiivinga era zonna tuzirina wano nga zirina stamp nti ziri received naye nga tetuddibwamu. Kati ekibuuzo kiri kimu buno obudde temulina lease eyaffe eri automatic myaka 49 eri automatic endagaano egamba ekirisazisaamu endagaano eno gye tukoze yakuba ntemutaddeewo kintu okulemwa okuteekawo ekizimbe okulemwa okutandika okulemwa okutandika kisazisaamu endagaano eyo okukyusa n'oteekawo baasi paaka oba lufula oba takisi paaka ekintu kyonna kyetutaalagaana wano ekirine mu pulaani eno gye wakubye ekyo kisazisaamu endagaano. Okulemererwa okusasula by'olina okusasula mu budde bwabyo nayo kisazisaamu endagaano. Kati byonna biri bulungi tewali kyali kisaziddwamu era tewali kyali defaultingiddwa kati yo tetutunulayo so kati muli fine. neyanze kakati njaga tutunulire awokubiri. Wagamba nti the leaders of the vendors led by one Kisembo ndoza chairman Kasoro hijacked the lease and registered themselves the leaseholders and started collecting money from the vendors allegedly to put buildings in the market so that they stop selling in the open selling in the open dozer space. Chichaliwo ndoza kati nga mudda mu kizimbe naye mwahaijackinga lease eno ngenda kubanga mpumulamu wenyini awo tugenda okubeera nga tutandikira engeri lease gye yaweebwa bannakisekka kati obukulembeze obuzimba ne buhaijackinga lease awo wenyini wetugenda okuba tujja kansooke mpumulemu. Edific Media akyaliko okola kyama nnyo ddala tukyalina mwami Lubwama Simon Peter nsonga za katale k'ewa Kisekka ebigambo bingi ebitandise okuba nga bikomawo ewa Kisekka waliwo okutya nti tomanya Kisekka ayinza okuddamu ate okubeera ekifo abantu we batya okugenda olw'embeera ebadde ezzeewo nga ekyamazima ya nteeko kakati bw'ogamba nti wagenda kubanga waddawo embeera endala twanditya okoma mu katale k'ewa Kisekka naye nga ebyo byonna biri awo twagala kumanya kiki ddala ekiriyo. Tuli ne omwogezi wa katale kano tuli ku nsonga y'ebbaluwa President Yoweri Kaguta Museveni gye yawandiikidde Hajjat Honorable Miisa Kabanda. Mwami Lubwama obukulembeze oluvannyuma lw'okuweebwa lease mwajayijakinga awo wennyini ngesaba tandikira ebigambo omanyi bw'oba tewasoma bigambo ebimu osobola obitegeera obubi ate nga baasoma babitegeera bulala nga buli omu n'abitegeera bubi. Kati nze hijack nkitwala ng'ekigambo ekinene so nga ate abakulu ba author b'ebbaluwa eyabagitwalidde president ogisayininga bo baalibanga tebakiraba mu bunene bwakyo. Kwahijackinga
kino kibokera n'okijja kuba ino obanga kiwambye naye baatugamba nti mwewandiise okwewandiisa fik bw'obeera nga ddala n'olwaleero waliyo omuntu atayina ndanga muntu bunobudde yes naye ng'okugyewandiisa okugifuna yali yabwereere naye olwaleero waliwo omuntu atagirina gwe n'ogamba banno nga mu ggwanga omanyi waliwo omuntu atayina ndagaano n'ogamba banno nti bwe baateekawo okwewandiisa nti buli muntu yeewandiise abaagaana okwewandiisa bwe bajjewo ne bagamba nti ffe twasigala ebweru n'otayita bano babuuza nti bano baasigala batya ebweru wabula n'okozesa ekigambo Hajjat kivuga nga kinene mpe nnyo ekitiibwa omukulembeze wange bano aba author abakoze ekiwandiiko kino bendaba nti bakikoze mu nkola etali nnungi kati mwami mama yes kati njagala kwongera kunnyonnyola munnayuganda twawandiisa abantu naye nga buli muntu wajja lulwe era bwe twawandiisa mu 2007 nga tutandika bali 1999 basooka okwewandiisa abo twabawandiikira ekiseera ekiwera ndowooza myezi nga 3 beebiri nga bajja free of charge buli muntu ajja neyewandiisa nga bw'ayagadde n'abawa ennamba n'abawa erinnya n'abawa omudaala kwakolera n'ebirala neyewandiisa n'agenda bwe bamaliriza abalala bajja era tugiyita additional subscribers abeyongerako abo bawandiisibwa 210 nabo bali 1800 so abantu bali mu 13 naye nga n'amateeka gagamba nti twakola ne kampani etazibira muntu yenna bweru nga batugamba nti zino kampani eziri limited by shares ziyina ekkomo ly'abantu era balooya ne batwadvisinga eruwa gye tuba tukola ejja okuba nga teyina kkomo ng'eri open kwe kukola eyo eri limited by guarantee ng'abantu bajja ne beewandiisa wonna we baagalidde naye nga teri mu magoba teriimu yadde ekinusu ekyokwewandiisa ne kalaamu ekuwandiise si gwe ogigula n'olupapula kuba kutadde si gwe olugula abantu ne bawandiikibwa aba 2007 aba 2010 n'olwaleero wasobola okuba nga wawerawaawo 10 n'okusoba abatannatwalibwa mu URSP naye nga weebali URSP tojja gitwaliranga 5 3 2 n'entalo we zaatandikira ng'oli agamba ani alina obbawandiisa nze nina obbawandiisa muli mu kkooti bololo kati ezo zembeera naye kyenjagala okugamba nti omuntu bw'ogamba nti omuntu yahaijakinga n'aligestaringa abantu yahaijakinga lease naye ng'ate etteeka ly'omuwadde ligamba muligestaringe ekyo nakusomedde nemabega nti muligestaringe abantu the sitting tenants who owns stalls midala kioski etc in the market shall all register under the associations kakati ffe tetulina buyinza bwekuba muntu miggo nti olina okuligestaringa eno kampuni tesobola era ne bamala bagamba nti nze eyo kampuni bagindigestaringamu nga sitegedde ebeera nfu omuntu abeera mu kampuni abeera yeyagalidde gundi negenda maaso egamba nti they started collecting money from the vendors allegedly to put buildings in the market section eyokusatu ndi kuyakubiri kati gwe nkulese eyo section eyokusatu eya government policy decision eya 2007 egamba the sitting market vendors shall be free to develop their own markets on condition that they can mobilize funds. Of course, so you know kunganya se. They can mobilize funds. Kati awonongamba nti batandika okusoloza sente ngate gwa mu government genda okole kino liyale. Okole mobilization ya sente. Liyale. Naye
nyongero okugamba nti nina nange nkyalina mukka akakunkuna ku kiwandiiko engeri gye kyaweereddwa omukulu eyo sigendayo empandiika gye kyawandiikiddwa kuba tatuula n'awandiika bintu ebyo babimutayipingira ne babimuleetera n'abagamba mukole kino na kino na kino. So kati ekyo kiri akokubiri tukamaliriza njaga tutunulira akokusatu olw'ensonga y'obudde. Yes, agamba nti using the money they have put up one building in 1.2 acres mwakazimbe ekizimbe kimu, and floors that have been finished have been allocated to the rich people in town whose names are in my possession, and the vendors are not any of them. This betrayal must end. Abantu awabwiwa emidaala bonna balodi ba mu kibuga Kampala. Ate nga omukulembeze agamba okusinziira ku wana awasooka nti abali mu nassali mu mbeera y'okutandika okukola bye balina obba mu butale, bw'ogenda mu secondary ng'olumba Kampala road. Awo wennyini nsaba tuddawa omukulembeze agamba amannya agalina ag'abalodi be mwafuna. Nze nange nzikiriza nti tosaliranga muntu musango nga tomuwuliriza. President yajjako waneeno n'ababuulizi. Ate bye twamugamba byebyo ebiryomu nga tannawandiika ekyo yali badde ayita abo naddala abo bateekeddwamu amanya. Yali badde abayita n'abagamba kino kiki, ne bamuddamu kino kiki. Kakati abantu bebanga abalina amannya agalina, kitegeeza nti akwata amannya ago gennyini agateeke wano agambe mwami Kisembo Lubwama yajja atya mu katalo, ate nga musajja mugagga yajja atya mu katalo omwo. Ekyennaku tebaatuwa minzaani, tebaatuwa minzaani ey'abagagga balina obbeeramu omupima ngamba linnya ku minzaani gwe tosaana wano. Senga nalyo lyaliteeka nga liri mu biwandiiko bino ffe byetuwadde tulina. Abantu ali bakubye minzaani gundi ozitowa nnyo tosaana kubeera wano. Oyo ng'agira ki? Naye criteria eyalina okukozesebwa egamba the sitting tenants who own stalls and kiosks who owned. Kakati ekizibu ekitabula abantu baffe nti abakozi ba gavumenti n'abalala abanene ababa balinamu ssente be baba n'ekintu awantu fiiki yanonayo ssente, oba mutabani oba mukozi yanonayo ssente, naye abantu bano twetaaga tubabuuze maaso ga president. Jangu ne gundi bajja n'obutabo bwabwe obubalaga bayingira batya mu Kisekka. Kati olinga aleeta obutabo buli mmanya nga n'omulala agendera awo ngalonsa bagamba abantu 10 baabano bonna tebalina ngeri gye bayingira. Beweekwasa baabano 6 beweekwasizaako n'oyingiza bano. Kisobola okuwa eddembe. Naye Besigye omukulu munsonyiwa akamuyite mukulu Besigye bw'ava gy'avudde, Dr. Besigye bw'ava gy'avudde najja n'agamba nti Uganda teri mirembe, ennyanja bagitujjako tetusobola dde okuvuba mwaka ennyanja, n'ettaka ly'egindi nalyo twatwalibwa, na kino kiri bwe kiti. Kati ekitongole ekikulembera amawanga gonna ne kivaayo ne kigamba tetuddayo ne tukulaba ku nnyanja, tetujjayo ne tukulaba ku ttaka gundi, nga teweewuzizzaawo takuwuliriza. Bakuyita ogambe nti abantu babadde bavuba obwennyanja buto, twagala ebyennyanja bikule. N'oli abadde awadde etteeka gyegamba musajja ayina ensonga. Lwaki tetuwulirizibwa omuntu n'akukonvictinga nga takuwuliriza? Kuba ababyogera beeri baafuulayo waka, ate balina n'ogubiina gwabwe ogubeera kyenkana nga gusibira ddala ku State House gye gusula.
kati ogubiina ogwo gusobodde okutuuza propaganda waagwo mu State House ku buli muntu. Ffe abalina obwana n'obuzzukulu obusoma obudde bwe tumala eno bo babumala eri nabali mu State House kakati ne bamala nga bakuleetedde ekiwandiiko ng'ekyo naye nga tebakuwuliriza. Sinakindi walyesanga nga balina gwe baatwalayo nga bamugafudde nti yekisembo ne bamutwalayo n'atuuka wali ebibuuzo ne bimulema okutta. Kino lwaki wakikola bwoti kuba yagenze agendedde ku mission agira bugiza ate ate kino lwaki wakikola nagira bugiza ate ne gwe keera ku makyo oyite kisembo n'ebbaluwa emuyita omugambe nti njagala omuntu gwe bayita kisembo ne kaadi ye n'endangamuntu ye neki abindeetere wano ne passport ye abindeetere wano nina byenjagala omubuuza ajjawuze kino kuba ffe tusobola okubeera eno nga tunenya naye nga waliwo kisembe eyagendayo ebibuuzo ne bimulema n'okutta nga talina buwandiike bwonna. neyanzanyi awo wenyini tubadde tuli ku nsonga ya president wagambira nti amaduuka gasinga kuweebwa bagagga abaavu ne bateekebwa ebbali. naye ekibuzo kiri nti ensonga ya president nga tunakudda ate wanena walala we yagambira nti abalina okuba mu butale buno balina kuba abatandise bizinesi. kati abasuumuuseemu nga president bagamba bano abagagga bemwawa amaduuka badde Kampala road. ensonga ekyo njagala nkuwa ekyokulabirako kya baasi n'ennyonyi nti abagagga mulekeraawo okunyigiriza abaavu nga nammwe mulinnya ebbaasi. Baasi muzirekere abaki abaavu mulinnya ennyonyi ekutwale mu Arua. kakati mmwe wano musimbula mugenda Tanzania etteeka ne lijja nti abaavu beba balinnya ebbaasi mwe mulina obusobozi obulinnya ennyonyi. naye bano etteeka we litandikidde baasasudde basasudde ebbaasi. kakati bano abaasasudde obaddiza ezaabwe ze baasasudde mu bbaasi kuba tewabadde etteeka lifaanana bwe lityo lizze buzzi. baddiza ezaabwe ze baasasudde mu bbaasi era ne inconvenience eyo ey'okuba nti eri agenda kusasula nnyingi yagenda mu nnyonyi n'ebirala osobola omugamba nti ogenda kusasula mu bbaasi emitwalo 5 naye ate ku nnyonyi ogenda kusasula kakadde kamu n'ekitundu nti ye ffe tugenda kwongererako ku 5 go tugenda kwongererako 5 mitwalo 5 tukuwe kakadde mu zino z'obadde wasasudde eno osobola okuba nga oyonge nawe ofuutinga ka 5 amalala kuba aba yakikoze tewali tteeka lyamenya. etteeka olireese lwaleero tewalireeta dda nti yalimenye. ekino ekigamba nti wano wali osimanyi ababeera mu katale babeera nassale kizze kati era kiimpulimentingibwe olwaleero we kijjidde so si ate ekkosa bekisanze nga tekinnabeerawo. okitegedde ekyokubiri ebintu ebiteekebwako byawula obutale bagambye nti omuntu bwaweze miliyoni 2 ave mu katale kakati muowino ne bwoba ogenze muowino yokka nga tozze eno waffe muowino abasuubula ebinyeebwa emiliyoni 2 baba bakyali wansi nnyo baba bakyayagala emiliyoni endala nga 6 abeere n'emiliyoni 8 abe nga asobola okutikkula haafu ya loole y'ebinyeebwa. tosobola mugoba mu katale buli kiro y'ebinyeebwa egula 5,000 kitegeeza nti kiro 10 zigula emitwalo 5 zigula miliyoni 5 ekiro 10 yensawo emu miliyoni 5 abaina gensawo nnya miliyoni 2 abaye yetaaga miliyoni 6 afune ensawo 3 kakati tukibale bulungi jire emitwalo 5 kuba bweziba 15,000 kiro 10 ye mitwalo 5 kati kitegeeza kiro 10 ziba emitwalo 5 kati aba alina okuba n'ensawo 4 ensawo 4 mu miliyoni ze 20 kakati omuntu agula eroole ya gundi 10
yansawo 10 zimwetagise miliyoni yago 5 ate nga sitowa gyalina akimanyi nti senga asobola okukuuma ebinyeebwa ebyo eri ne babanga bivuddeyo wano ne bibanga abirina eno mu katale ne bikendeera abakola bizinesi be batyo bazikola kati ogeraageranyiza ow'ebinyeebwa asuubula erola y'ebinyeebwa n'omugeraageranya n'ow'ebijanjaalo manya n'ow'ennyaanya n'owanakati n'ow'ejjobyo kati ewa Kisekka miliyoni 2 obeera ku luggi kwoteeka sipaana zo ku luggi kakati bw'ogamba nti omuntu bw'anaaweza miliyoni 2 aveewo wano tewalina kuba muntu abakolerawo bonna tebalina kubeerawo wano walina kufuuka katale ka nnyaanya kitegedde kati bwe kiba nakyo kizze lwaleero era kitandike kukola leero kireme ku affectinga ate babaddewo mabega abakisooka neyanzanya n'ekirala kino kyogamba nti amaduuka agaliwo agazimbiddwa gatwalibwa abantu kyekiri era kyenagambye ekyennyonyi ne baasi nti etteeka olireese leero ate oyagala lyafekitinge n'abali emabega gamba nti mugende ne baasi naye okuva enkya tewaba mugagga agenda kulinnya baasi omugagga ajja kgenda naki nanyonyi ne bano bo bagende okiraba ne bw'ogamba nti n'ekizimbe kye bazimbye baveemu kuba munnayuganda yeetaaga okumanya ekibuuzo ekyo engeri gy'ogenda okubeera nga ate okimuddamu kyoga tubeera tugenda wano nti KCCA yaweereddwa etteeka okubeera tegenda ku renewinga. First of all, no renewal of this lease. KCCA must fully repossess the land, including that where there is a building, because it was built by the vendor's money. Kati awonoza kutubadde tutuuse olwo tandise okubeera nga atokiddamu nti webazimbye already mulimu abateekamu ssente kakati ekyo mugenda kikolera ki kesi ekizimbe ekitwala nsaba mu puroguramu yo si kuba campaign naye nsaba neebalize omukulu Uhuru Salim chairman wa NRM era ye chairman wa Central Division. Yes, mayor wa Central Division. Nsaba mwebaze nti ate ye yandaze obwongo obwenjawulo ku bantu abalala. Simanyi ndowooza abantu bwe batyo betusaana okulondanga. Nti tagenda na muyaga wabula abeera ne view eyiye okusinziira ku bwategeera. Mukulu Salimu yagambye nti bino byonna weebiri naye omuntu eyateeka mu owino ssente ze n'azimba ekintu kye okihijackinga oti ate ndowooza yali badde ne hijack ogihijackinga otya n'okitwala namulabye nga gundi ye yanjawulo mukko ate kyamaanyi era mwebaza asinziira ku Fik Media. Njagala okubuulira nti abantu bataddeawo ssente mu bulumi obuyitirivu ate mu bivumo ebingi mu ntalo empitirivu nga entalo zirwanibwa naye ne baguma ne bateekawo ssente enneewole entundire z'ebintu. Nina omwami wano gwe mmanyi yatunda ettaka lye naye yajja nannumiriza emirundi nga 8 ngenda kutunda ettaka lyange bwe mbeera n'awantu wensobola okujja emitwalo 210 omwezi wansingira ettaka lyennundirako ente ezitalina mugaso gwe zindaga buli nnaku nze nteekamu ente zange kanziteeke mu kizimbe wano ne mugamba genda otunde olwo ekizimbe kitutudde mu kifuba entalo mpitirivu nnyo abantu bagamba bannange bino biki nagenda natunda so omugamba agenda atunda afunemu oba lwakuba mwe mwali mwetaaga ssente aleete tuzimbe olede yali akirimu naye nga naye atunulayo n'alingiza nalaba oba nteekemu oba nzireete kati olw'entalo ze yali alaba naye yatuuka ekiseera n'agenda n'atunda
n'aleeta ssente muntu mukulu n'aleeta ssente ze yalina muno obuyumba buna busatu n'obumu mbujjukira n'amannya kamu kaali ka B001 ku blooko B n'aleeta ssente n'aziteeka n'azireeta n'aziteekayo bwe yamaze okuteekayo ssente ze bino byebiriwo naye n'obuduuka yafunyeeko bino byebiriwo kakati akuba esimu n'agamba bannange what is wrong kati oyo yatunda kike kati waliwo omulala nga ye yagenda mu banka waliwo banka wano zemmanyi ezigenda okutwala ebintu by'abantu n'aleeta ssente zeyewoze n'ateekayo afuna edduuka kuba tugamba first come first serve kati oyo omuntu eyateekayo ssente ezo osuubira mugamba otya gwe ng'omukulembeze osuubira mugamba otya gwe eyamuggyako ssente ze osuubira mugamba otya nga omupaswedinga yasobola n'okulowooza nti bino byonna wali obiraba ng'obirengera n'otamugamba omuntu gw'ogenda okuwa edduuka eryo mu muyaga ogwo gw'oleese okuwa edduuka eryo agenda litundira muki kuba awakanya enkulaakulana eno yoyo atalina wano bizinesi wabula alowooza nti omuyaga gusobola okundeetera ate era jalifuna alipangise ate ono kyatakkiriza kati munayika nayagala kumanya ku nsonga eno ddala oyo ayina edduuka ensonga eno yesinga obukulu mu nsonga zonna zetwogeddeko ewedde ekizimbe weekiri kwa buli omu adde agamba nti kizimbe kyo tebajja kikwatako tokiba nga kizze mu bbaluwa eno mwenga abakulembeze munnayuganda omuwa assurance ki nti security y'edduuka lyakyagenda kyenjagala okugamba nti guno semusota guli mu ntamu olwana kyosobola kyotasobola n'okireka nowanika emikono ffe tujja kunoonya omukulembeze w'eggwanga kuba tumanyi waffe ffenna si waabano bokka abeeyita abanaku omuntu yeeyita omunaku akulembedde nti ye munaku yayagala abanaku bayambibwe atikkula konteyina 40 feet buli mwezi ndowooza omanye edduuka lye we liri wali waggulu ono omukyalo ono asinga okubeera mwezi Entalo Hajjat Saka edduuka lye we liri wali waggulu atikkula konteyina 40 feet buli mwezi naye akulembedde abantu nti banaku naye nga ye ekigendererwa kye ye alina obbakulembera ekivaayo kyonna kyasooka okugira ki ate nga naye nabba Kampala road kaakati ebyo byonna tebyatunuuliddwa naye ffe tujja kunoonya omukulembeze w'eggwanga mu busobozi bwaffe obutono bw'anaatulema okulaba tewali buzibu naye tujja kunoonya omukulembeze w'eggwanga tumunnyonnyola ebintu bino atubuulire wa we twasobya tumubuulire lwaki twakola ekyo ate oluvannyuma amanye kiki ekyetaaga okukola ezo ssente z'abantu era ekirowoozo kyange n'ekya buli muntu yenna yateeka ssente awo agamba tuve mu ntalo batuddize ssente zaffe n'amagoba tugende tukole ebintu ebirala ebbaluwa ye eyasooka eya government decision egamba nti the rightful people will be duly compensated for any proven inputs. Eno yagiwandiika nga 10 December 2019. Yagamba nti ye yaleeta mbu kabineti yasazeewo ettaka eritali zimbeko litwalibwe n'agamba liri wali awali ekizimbe wo owning bwaba bateekamu ssente nga kooti bwe yayogera egamba nti the rightful people will be duly compensated for any proven input. Ekiwandiiko tukirina wano nga kiva mu gavumenti nga kiva mu minisita ng'era agamba kyekivudde mu kabineeti. Basasula abantu bave ku ttaka lyabwe n'ebizimbe babibalekere bagende banoonye elsewhere where there is greener pasture.
olowooza oyogera statement oba towanise fake nsaba omanye ebintu kintu kye bayita buyinza power obuyinza ne buba bukozesebwa bubi bwe buba obuyinza tolina ngeri gyokigaana bwenna atandika okukwata olusambagere amagulu gagano makadde bwenna afunye ekikonde obundi emisuwa gigino ogiraba bwenna agenda okumenya omuggo olumu nezigutema sigulina kati oyagala nkoleki ogwange gwakwogera kozesa mumwa era bwendabanga omukulu ono aganye otuyita okumanya amazima ekiddako kibeera kugamba nti mukama guwantonda guwanteeka mu nsi guwatonda abantu bano bonna guwabawa ne ssente bangi abagenda mu banka ne batabawula ne waliwo bangi abagenda mu banka ne babawula kakati abo abalina obusobozi mukama bwabawadde nga basobola n'okugenda ne babawula mukama era yalina okubanyulula okubajja muki mwekyo ekinnya neyanzege tugenda malirizayo tubuzayo no lines 2 ate nga nesinga obukulu biwano awali atone jeno engeri gyagenda okubanga ate ayambamu okugayidinga enjuyi zombiri kansoke mpo mulimu katono nkomewo tumalirize ensonga z'akatale k'ewa Kisekka. Edific Media akyaliko okola kyamannyo ddala nkyali muzikwala Hajjat Museveni kulwanga nze aliwo ate mbere nga nkutuusako programu eno ebiri ewa Kisekka bitusinze leero okubeera nga tuteekako essira twagala kubeera nga tumanya kiki ddala ekigenda mu maaso obukulembeze obuzimba obukulembeze obwataddewo ekizimbe kino kitulaba obukulembera mwami Kisembo Robert Kasolo ebbaluwa eyazze gye bali eraga nti ekyamazima baliwo mu bukyamu obukulembeze bwabwe bwawamba lease ne bagijja ku bantu bonna bannakisekka ate ne basobola okubeera nga bajezza bino nno omwami Lubwama Simon Peter omwogezi aw'akatale k'ewa Kisekka byali mu kubeera nga alambulula wamu n'okubeera nga atereeza ebyo ebiriwo. Tuli ku bbaluwa President Yoweri Kaguta Museveni agyewandiikidde Hajjat Miisa Kabanda ku nsonga z'akatale k'ewa Kisekka. Tutuuse nno ku nsonga gyenjaga tubeere nga tutunulako mwami Lubwama. President agamba secondly kiri twakimaze the vendors must be the ones to sell on the basis of one stall per vendor. Kino kitegeeza ki? Nakyo kinene nti gwe akatale k'ewandegeya nga bwe nkugambye ntusaana ebintu bino mukama atusaasire omukulu ababimunnyonnyola ekifuula nnenge baveewo akatale k'ewandegeya gavumenti keyakeera neeteekamu ssente nekazimba lwaki safiiki obeeramu n'emidaala ena yadde ebiri ng'ate baagakuzimbira buzimbiza bazimbawo buli muntu asobole okuyiiya kati gweobeeramu n'emidaala ebiri kitegeeza kwali kutunda ensonga lwaki gwe oyina ebiri nze nina gumu kuba kufuuse kutunda ne bwekuba nga allocation kitegeeza buli muntu asaana okubeera allocated omudaala gumugumu buli muntu gumugumu buli muntu osanga eyo waggulu abalala gye baba baganye okugenda n'owandiika n'osaba n'ogamba nti nze bampeeyo omudaala omulala waggulu osobole okuterekayo ebyange amenvu gange nga gyengajja nengaleeta eno wansi naye ng'omuntu ku ground floor ayinako amaduuka 2-3 tekikola makulu ate ekyenjawulo eno ewaffe teno waliyo fast come fast serve asooka okujja asooka ofuna kati ate n'obeera nga gundi yasangibwa ayina amaduuka ge 3 ayagala gazzaawo 3 ne ssente azireetedde mu budde wowe omugaanira okuba nti agafuna ku mwaliiro ogwo naye ng'ate nawe olumu osobola okugamba nti kale wakola mu budde naye olw'obulungi bw'abantu abalala ogenda kufunako 2 ogenda kufunako 1 ku mwaliiro ogwo neddala tulikuba ku mwaliiro oguddako neryokusatu tulikuba ku mwaliiro oguddako buli omu asobole okuba nga agira ki
ng'afuna ku Savu ne ku Bango ne ku Njere ne ku Gumba. Okay, kati otakira ebinzo otokiza mu Kisekka nti Kisekka kyanjawulo. Kisekka wa kuzimba aleese ssente yazimbirwa n'akatala akakadde akaaliwo bwe kaali waaliwo abaali eri ku luguudo n'abaali eno gy'olaba tutudde awasemba era n'entunda teyenkanankana. Waliwo abaali wano ku mulyango wano emmotoka we ziyita ng'oyingidde Kisekka, waliwo n'abaali eno emmanga ku mwala era nga ssente tezenkana ezazimba edduuka osanga n'ezivaamu nga nazo tezenkana. Kakati ebyo byanjawulo nnyo. Eyezimbidde ne gwe bazimbidde byanjawulo. Ogwo mudaala gumu buli muntu gubeera mu katale gundi pulezidenti gavumenti kezimbye. Era tulowooza nti entegeka bwe zigenda mu maaso nga kifo kino kigambiddwa nti gavumenti ekyeddize era gavumenti neesasula abantu ne bavaawo yo n'ekipulaaningira egundi zaayo, bwe tunaakomawo buli omu ajja kufuna omudaala ogwo nga tewali nakkaayana gumu kuba bazimbye obuzimbi ate wawookaanira nti olina kufuna ebyo ate ng'osanze wazimba. Ekifunye omuntu ebiri ze ssente ze ze yateekamu okusobola okufuna ebiri. neyanzeege doza zimu ku nsonga osirabo nnyo kyamaanyi okujjako ensonga ya Attorney General. Yes, eri fine. The Attorney General should guide us on the buildings that have fraudulently been put up using vendors' money but owned by a few leaders. Katuwano wenyini wetwagala okwantunulawo. Ekigambo kineno mwami Lubwama kikulu. Fraudulently. Yes. Nze kyekigambo kye nasinze bwe navudde ku Attorney General should guide. Nasanze ekigambo ekyo fraudulently. Kyankosezza nnyo nnyo. Naye newe nze bino byebigambo byensobola okubuulira ku office ya Attorney General. Office ya Attorney General eyina stand already gyeyayishuwinga nga 19 December 2016. Yagamba Nakivu Road Kampala Kisekka Market Vendors Limited company was formed in 2007 by vendors in Kisekka Market. The Kisekka Market has a vehicle mainly to acquire and develop the above referred land. Attorney General akimanyi nti kampuni eno yakolebwa nga eyagala kufuna ng'eyagala kusaba kufuna kifo n'okukikulaakulanya. The objects, membership, governance and obligations of the members are well articulated in the memorandum and article of association of the company. You stand here, Attorney General. Yes. N'agamba nti ataddewo subsequently the company applied to KCCA for the above land which was offered to them on a sublease basis. The company effected all relevant payments to the tune of 1.520 million Uganda Shillings as a premium, together with the annual ground rent of 76 million per annum. Oyo Attorney General. The company was given an initial lease of 5 years to carry out development in accordance with the architectural and building regulations, all of which the company is complying with. All payments are mobilized from members' own contributions. Ono Attorney General. Yes. Kati naawa background. Ebintu bino ebyatandika. Ng'era bwe nzize mbikunnyonnyola emabega. Naye bwe yali amaliriza ayina we yatugambira nti in 2009 Government of Uganda compensated Rhino Investment Limited an amount of 14.9 billion on the basis that the sublease which had been given to Rhino to develop Kisekka Market by Kampala City Council was cancelled by the government. Bagiwaako ddo omulala
ne bagikansolinga mu mwaka gumu ne bamulirira emirundi 10 fe tuli myaka 12 kati mwagala bayirire emirundi 10 olaba obuwanana obwensimbi so kati gwosinga okubalirira akwekutteko yasinga tulina biliyoni yago plus ezakasonde bw'abantu biliyoni yago plus mirundi 10 mumeka obazaawo 12 tuleetera abantu okwatika after government compensation to Rhino MS Rhino Limited, the land reverted to KCC and was available for leasing to the Kisekka Market Vendors. Yes. From the above analysis, the land belongs to KCCA as the leaser and the company as the lessee. There is no contention here. Simanya boka ulide. Ettaka lino lya KCCA nga abaliwaayo abali leasinga ne company na Kivu Road di Kampala Kisekka nga abareceive nga abaweebwa lease n'agamba there is no contention here. Ochiraba n'agamba from the above the company contracted MS Local Construction and are in advanced stages of construction of a modern market. Kakati eyo stand yawandiikibwa dda ennaku z'omwezi nzikulaze eddiru yawandiikibwa 19 December 2016 era Roko yekyaliwo. Attorney General office ye emanyi 100% kiki ekiri wano ewa Kisekka akugambye Attorney General agambye nti nina wenkalabye nti abantu sente ezizimba ziva mu nsawo z'abantu sekinoomu ekiva mu sente z'abantu sekinoomu. Kaakati gwe bw'ogamba nti oyagala kutwalawo mba ndowooza nti abantu bano oba osaana obaliyirira. The company was given an initial lease of 5 years to carry out development in accordance with the architectural and building regulations, all of which the company is complying with. All payments are mobilized from members' own contributions. Ebbaluwa eno yaweebwako Prime Minister, yaweebwako Minister for Presidency wa KCCA, newaabwako Minister of Trust for Lands, newaabwako Inspector General of Police, newaabwako Lord Mayor wa Kampala. Bonna baagifuna. Era bagirina. Bonna bagirina era bamanyi ki ekigenda mu maaso wano. Kakati bw'oŋŋamba nti bino bigenze wuwe, I rest assured nti nga bino gyebiri ewaabwe nga bo bennyini baakwata essente emirundi 10 ne basasula eyali amazeewo omwaka nga tayinaawo yadde bulooka yadde akasawo ka seminti kaataddewo ne bamulindira emirundi 10 fiiki. Mukama abeere nammwe. Neyaza ge babe Lubwama nga tonnaba okubeera nga onsiibula mukyazimba. Tuzimba wadde ebbaluwa weeri okuzimba kukyagenda mu maaso. Ebbaluwa zonna ziizino kati tugende n'eruwa. Nze nkugambye kweno tugenda kunoonya omukulembeze kuba akulembera ffe ffenna ng'eggwanga. Kweno tugenda kunoonya omukulembeze aclarifying. Buli bulooka eyeeyongerako yagambye nti agenda kugira the Attorney General should guide us. Kati Attorney General yamugambye amugaidinge mu nnaku mmeka. Naye ne kano koogereko nti should guide us, naye wano yagambye nti
using Venezuela, but owned by a few leaders. No problem. Kati ekyo amuwadde watandikira mbyayagala okukola, mbyayagala okunoonyereza. Amugaidinge. Naye teyamuwadde budde nti ngayidingira mu budde bwe buti. So budde bukyali. Kakati bw'ali muwa ripooti eyo mu myaka 3 emabega, ono ye gwe twapatanya okuzimba, ogenda mulaga bbaluwa eyo omugambe nti munnange omanyi kakati tetuzimba tutugole bwetuti ngaoyo bbaluwa gy'omulaga yalina kwongera kuteekako bulooka, yateekako bulooka paka ebbaluwa eyiye nejja egambe nti Kisembo, hand over that building. Whichever ekibadde kikolebwawo kiyimirire awo omanya nti ne bw'oba ogenda mu mbuga z'amateeka baakuyimiriza. Okitegedde? Yes. Neyanza nga tumaliriza, waliwo essuubi y'okubeera nti akatale tunalaba ku katale k'ewa Kisekka kano nga abantu bonna bakkiriza mu kintu kimu nga bwe mwali obali tukisuubira nga bwola ebitaano mu madiini bonna famire wabeerawo obwakwawukana, eddiini mangi gaawukana, ebika byawukana. Kakati olwaliro bwoba osuubira nti abeegindi bo bagenda kubeera bumu, tekisoboka. Kino ekiri wano kiri Nakasero, kiri Owino, kiri Wandegeya, kiri Nakawa, kiri Bugoloobi, kiri buli wantu. Naye nga n'ekisinga byonna ani asaana okukulembera ani? Nze nzikiriza mu Fiiki ankulembere. Oli omulala agamba nti Fiiki oyo omusajja omuwanvu bw'atyo, oyo omusajja atunula nga atalina maaso, oyo omusajja ali bw'ati. Oyogera bituufu. Abantu z'embeera zaabwe. Olaba ne mu kika we mulina okugamba nti nno omuntu alondebwa okuva mu kika mu baana b'oyo abadde omukulembeze wammwe ow'ekika. Nsibuka wa Lusimbi ebakka niine yo ebaddeyo obuvuyo ennaku ezo embiro zankya ebyonna wabimanya. Kati bwe kiba neeyo erina okuba ensikirano. Nawulidde abaalwomwa ab'endiga nabo bali mu giya nene nnyo, bali mu kooti ya Kisekwa. Kati ate mmwe abasisinkanye obukulu ate nga temuli 40, temuli 5, muli mu 1000. Kati gw'osuubira 1000 ekika kalekaleko osanga ab'ekika muli 4, ennyumba 4 ku kyalo. Naye kati wano 1000 ziri mu yiika 4. Omulala avunaana munno okubanga yamusinga okusoma lwaki amukulembera. Omulala avunaana munno olw'okuba mwavu lwaki amukulembera, n'ebirala mumpi. Kati ebyo tosobola kugamba nti abantu bonna balina okukkiririza mu bukulembeze, naye abatukulembera waggulu balina kubeerawo okuluŋŋamya. Era senga baali babeerawo okuluŋŋamya nga tebalina bigendererwa bino birala, kuba balina ebigendererwa nti batuuka n'obituuse wa pulezidenti nga babikwese. Olina agenda n'ekigendererwa kye nga tebamutemera, abaliwo tebamutemera. Naye bw'aba atuuka eri takyogera, eri atuukayo nansonga ndala. Bano baleeta abagagga, bano baleka abaava ebweru. Njagala okubuulira ebintu bingi nnyo nga banakuleetedde ekyandanga muntu. Ebintu bingi nnyo mu ggwanga muno ebikolebwa nga nsobola obbikuwaako ekyokulabirako. Nsaba mpeeyo kimu olw'obudde. Tubadde n'emyoga. Emyoga buli muntu agenda n'aligestalinga mu myoga nga ye. Era bw'oba toyagala kgenda mu ssente za myoga togendayo, wabula ayagala agira ki? Agende. Kakati abantu beligestalinza 30 babaweereza miliyoni zaabwe 30.
oli n'agamba mutya nze sibeera ku kyalo kuno munzirya mutya nga nze temumpadde mutya bagano tuwandiisa naye nga alina actual sense baali bawandiika ng'alabanga ebitaliimu kati nkulifaalingira ku ekyo kitwale mu mbeera y'emu eno yennyini nti twagenda okukola ebyo nga bagamba babbi bagala kubba ssente gavumenti eno ebawa ettaka eryo mubayita basiru ebigambo bingi ne tubigumira byonna ne tugoba ettaka paka lwe twalifuna kati olwaleero naye agamba nti nga sifuna ntya naye yagaana yadde okwewandiisa yadde okutoola akantu konna akalaga nti ndi mu kibiina ekyo yagaana naye agamba buli kintu kyonna kyemufunye alina okifunako 100%. N'abakulembeze nabo ne bagamba nti mutuufu buli ali ku kyalo nga teyewandiisa myuga sente bwe zijja alina okufuna neyanzage nsaba ompeere munnakisekka alina sente ze mu kisekka omwo eyafuna edduuka n'ataafuna omumpeere ekigambo ky'essuubi ki kyaba asuubira kuba obwongo bwabwe n'essuubi lyabwe kati lirimu mmwe bibaawa sente nsaba mu ddakiika emu nsaba okutegeeza abantu bannaffe nti ekisookera ddala abaagaana okuba n'ekintu kyonna kye batoola naye ne balowooza nti bajja kgenda wa pulezidenti bamulimbelimbe bafune there is no free food in town buli emu yakugula kasita ova mu kyalo osobola n'okukuba ku ffene wa muliraanwa naye kasita ojja mu tawuni tewali wali mmere ya bwereere yadde balowoozezza nti wano babadde tebafunira naye bakkirize nti ne gye balaga tebajja kufuna ekyo njagala kisigale ku rekodi tebajja kufuna naye ekibi nti bajja kuba omuzannyo bamaze okuguzannya ate nga tebakyagulivaasinga ekyo ekisookera ddala ekyokubiri buli muntu yenna yatoola sente ze n'aziwaayo muwe essuubi nti sente ze tezijja kufa sente ze tezijja kufa it's a matter of time nti tusobola okuba nga olwaleero tunnyonnyodde oli n'atatutegeera nenkya netunnyonnyola netutategeerebwa naye obulimba busooka mangu mu maaso mazima gakerewa naye bwe gatuuka obulimba buvaawo so amazima saawa yonna gajja kutuuka era ebigendererwa byabwe bijja kubeerawo baasala dda wano emisango tubaddewo obudde bwonna era nga tukola emirimu nga bwe gyetaagisa mu bunafu olw'okuba abantu babadde emitima gyabwe gyanafuwa olw'ebyo bye babadde bawulira naye tetugenda balekerera nabo tebatulekerera tukwataganyize wamu okulaba nga tutuusa amazima ku be galina okutuukako neyanziza nnyo neyanzeege oyo ye mwami Simon Peter Lubwama omwogezi w'akatale kewa Kisekka bingi tusobodde okubeera nga ate tubyogerako ne tulambula ebbaluwa eno ate esobole okubeera nga etuuka mu mmwe mwenna abadde basinga okuba nga temujjagalako jjukira nti Kisekka erina abagirimu abagitundiramu erina abalinamu amaduuka gaabwe naye nga bagamba kati ffe tukaddiye katudde ewalala tudde mu byalo tulime Kisekka erimu abajja nti tuzze ggulamu sipeeya n'abantu abalala bangi so kakati egatta abantu bayitirivu nnyo nnyo ddala tujja kusigala tugoberera story eno era bano ku Fik Media ekyo tukimanyi nti bututandika story tugigoberera mpaka okutuuka wa gyegenda okuba nga esembera mukama katonda akunkumire nja kwebaza gwe wenna abeerako n'osigala nga otugoberera mbadde ne Hassan Musa ne Tamale Henry musamu tutasobodde kubeera nga te abeerawo wamu ne Kabuye Beka mukama akunkumire agundegunde omutereka